mbalamusiza mikwano gyaffe abawuliza ba programu yaffe eno twenyukidde nyongera obbasaamu ekitiibwa abagoberezi b'akanyomero kaffe kano zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo. Olwali njagala kwogera ku bugagga obuli mu baana betuzaala. Abazadde abasinga obungi batwalira ddala abaana okubeera omugugu gwe nnyininyini oba ekizibu mu bulamu bwabwe, era abasinga obungi bambi bw'abazadde abaana kyekimu ku bintu byalabira ddala ebigenda omwavuwaza. Naye olwaleero njagala kwogera ku ky'obugagga ekiri mu baana. Abaana bo kya bugagga kyennyini Katonda kyakwesikisiza gwe ng'omuzadde, era buvunaanyizibwa bukulu Katonda gwakuwadde okuliza abaana bo mu mpisa etya Katonda, okuwa abantu abakulu ekitiibwa n'ekisinga byonna okuteekateeka abaana bo okuzuulira ddala obusobozi bwabwe. Bayibuli tugamba mu Zabbuli 127 n'olunya olwokusatu, abaana busika bwa Mukama Katonda bwawa abantu be. Ekimu ku bintu Katonda byawa omuntu ng'akasiimo ku nsi, era ekyobugagga Katonda kyesigisa omuntu ng'obulwanika baana. Abaana Mukama bakwesigisizza kuwadde investment yennyininyini, bogenda okuteekamu ebiseera byo, ssente zo n'amagezi g'okulaba nga abaana bafuuka ekyobugagga mu myaka gy'obukulu bwabwe. Olwaleero ssente z'ofiirwa n'obudde bw'omala ng'obuteeka mu baana bo bwe bugagga bwe weeterekedde ng'okuza emyaka gy'obukadde bwo abagenda okugolokoka bakugase era bakuyambe nga tukyalina maanyi. Abazadde bwe tuba tukyali bavubuka ffe tubeera abazadde b'abaana baffe, naye bwe tukaddiwa ne tuggwamu amaanyi abaana bafuuka bazadde baffe ng'ebintu byennyini bye twabasigamu ate nga nabo mu bukulu byatandise otusigamu. Bw'obanga tebabawanga biseera mu buto bwabwe ne mu bukulu nabo tebajja kuwa biseera byabwe. Bw'obanga wali tobawa ssente zo mu buto, nabo mu bukulu kijja bakaluubiriza okukwata ssente zaabwe zikuteekamu. Teekamu abaana bo obudde bo balage okwagalako nga bakyali bato, ne mu bukulu nabo bagenda bizza gy'oli ng'obyetaaga. Olunaku lwaliro ngenda kwogera ku Bishop Milton Wright, omusajja yazaala abavubuka ababiri abayitibwa ba Wright Brothers abaayiye ennyonyi eyasooka mu mwaka gwa 1899. Abavubuka bano ababiri, Orville Wright ne muganda we Wilbur Wright, abaazaalwa mu mwaka gwa 1871 era nga ne muganda we omulala yazaalwa mu mwaka gwa 1867 mu Kitahawk mu North Carolina mu America. Abasajja bano boogerwako nga abavubuka ababiri abaasooka okuyiiya ennyonyi eyabuuka mu bbanga. Newankubadde nga kitaabwe yazaala abaana 7, naye bwe yakizuula nti Orville ne muganda we Wilbur bo baali baagala nnyo okukanika, bwe yavanga eyo mu kubuulira enjiri ne mu buweereza bwe yakolanga yabaguliranga ebizannyisibwa ebyewaka ebyefaanaanyiriza ddala n'okuyaayaana kwabwe kwe baalina. Era bambi newankubadde nga akasente k'ekisumba tekawera era kaba katono ddala, omusajja ono bwe yazitoowerera okusomesa abaana bo bongerayo okusuuka ku high school we baali bakomye, n'abawa omwagaanya okutandikawo kagalagi k'obugaali bw'amaanyi ga kifuba n'ettundiro lyabo. Kino nno kyabawera ddala enkizo nga abaana okusobola okuba n'obudde obumala okuzuulira ddala ebyo bye baali basobola. Kino bwe baafunira chance etandika okugezesa obusobozi bwabwe obw'okukanika n'okugunjaawo ebintu ebipya ebyali tebinnabakolebwa mu mulembe gwabwe. Newankubadde nga bannasayensi bonna mu mulembe gwabwe baali bagamba mbu si kyangu omuntu okubuuka mu bbanga, ba Wright Brothers bo baakiwakanya kino ne bakozesa amagezi gaabwe ne bayiiya ennyonyi yaabwe yasookera ddala. Kino nno bbanja gy'oli gwe omuzadde kaakano awulira ebigambo bino. Abaana abo b'olina mu ddiiro lyo aboogera ebigambo nga bakuleekaanira mu ddiiro, enkya bwe bugagga obugenda okwanjula mu nsi. Omusajja yali mubuulizi wa njiri, yali musumba era yali ng'aye omulimu gwe gwa ku kituuti. Newankubadde yali mubuulizi wa njiri naye yakimanya mu baana b'enzadde bayinza okuba bonna tebagenda kubeera basumba ŋŋanze, naye n'abateekateeka okulyowa obusobozi bwe balina munda mu bo, n'azaala abaana kaakati aboogerwako mu byafaayo abaayiye ennyonyi eyasooka. Gwe omuzadde ampuliriza buvunaanyizibwa bwe okutandika okussaayo omwoyo ku bulamu bwa mutabani we oba muwala wo. Omwana oyo kikyasinga okuyaayaanira. Olunaku lwaleero singa onootwala obuvunaanyizibwa obukiwagira okiteekemu ssente okitwale ne ku masomero amalungi okusobola okizigula ekirabo ekyo ne kivaayo bulungi, bbanga ly'obukadde bw'oliba olisanyukira. Abazadde abasinga obungi kye basinga okukola ennaku zino bateeka ssente n'obugagga bungi nnyo nga bategekera abaana baabwe, naye ne batateekateeka abaana be bategekedde. Era abazadde baba tebannatuuka kufa nga n'obugagga bwe bategekera abaana bamaze obusaanyaawo. Naye ebbanja lya buli muzadde nga bw'afuba okuteekerateekera abaana be n'abaana bateekerateekera obugagga okusooka obbateekateeka. Abaana bo kya bugagga kyennyini bateeketeeke mu myaka gy'obukadde bwe togenda kukyejjusa. Mpitibwa tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okuzuulira ddala obusobozi bwo era otegeera obugagga bwo. Osobola okugoberera ebigambo byaffe bino ku YouTube channel yaffe eri manya ga Zuula Obusobozi Bwo oba ku Facebook page yaffe era manya ge gamu Zuula Obusobozi Bwo. Kyokka osobola okwogerezeganya nze naawe ku namba ya WhatsApp eri 0757 21 7 6 8. Zuula Obusobozi Bwo otegeera obugagga bwo.